Nze tata wange mutunzi wa byennyanja Saalongo. Naye bwe yaletanga emmere ng'aleeta ebyennyanja bingi. Kati nga maama ayinza okuwa piisi y'ekyennyanja. Oba oliawo nga muzeeyi akusitulidde omutwe gw'engege agukutuulizza ku ssowaani. Ogulyalyako buno obufiififi ng'agamba na buli obusomo bwonna bunywe bunuune. Y'ensonga lwaki bannemereddwa. Hey, Tanulu eyanjokya nafulumira mu first class. Bampita Kisekka Umaru yenze gwe banyumyako eyo nga muli emmere. Musasula TV zammwe ne musasula bodikoda mulabe Kisekka Umaru bamwogerako. Maluma mbalimu nga ntunuka omanye ntunuka ene tayina mumwa. Muno nyawe mufumita wabuze. Kati mweripye kukuvuma. Kisekka Umaru avuma, Kisekka Umaru avuma. Tubagamba mazima ge gabaluma. Amazima gabasukkako obungi. Negatuuka okubaluma. Kati bubuloga bonna babusasula bujje bulumbe. Bulumbe Kisekka. Batutamiza situlago, batutamiza situlago. Naye nga bonna abayomba beenaalemu. Muyomba kinga ate nyamba mukama wammwe Museveni okutamya abantu situlago. Mugambye mbatamiza situlago. Era mwenna abayomba muli beenaalemu. Mwenna lisiti nze nziraba. Buli agezaako okwasama. Edimeza ya bwani Samsoni Gasumba bwani bonna bwa NRM bwa Museveni. Kati mwenna abawagira Museveni. Kati ate mulaba ebikolwa byenkola bikyaya abantu struggle. Kati lwaki ate munwanyisa? Nsonga ki? Abaana bammwe mubagambe nti boy munnemereddwa mpozi be banalwanako balabe oba bananzijawo. Naye nga mmwe temujja kusobola. Kubanga muvumya ebivumo bingi. Biweddeyo kati munoonya kye munvuma kibuze. Mwawunzika musaze ne muvuma first lady ne muvuma president. Mwe kati temuvuma. Mugezaako okusiiga ekifaananyi nti ffe tuli bavumi naye tubagamba mazima ge gabaluma. Tuyina obwana obuto obuwala obulungi. Onoonya kyokavuma ne kikubula. Naye nga kakuba point ku point. Jangu ku TikTok gye mwali mwonoonye. Gye mwali mulowooza nti eriyo basiru. Teriyo kali balumanga. Mbeera mu kamotoka.